ndigalya madda abaganda bagamba yagalya mu kibanja bwana kuppa yajeza abavuma ennyumba zaabwe n'azitikka omuliro abaana baabwe n'abagaana okusoma bakyala baabwe n'abagaana okulima babba baabwe n'abagaana okuvuba amaato n'agafuula embaawo era bagamba ze zifumba emmere ye bassebo ne bannyabo sigenda kufuuka nakigudde yagwa mu mmere ya kabaka oba okufuuka naalinnya abaganda bwe bagereesaako nti naalinnya omukazi talinnya nju n'egwa omunyale nze Kanoonya Juma omulangira w'Ebukerekere neddira emmamba kakobozi akabbiro gongolo nakawuka era nga nsibuka mu kabaka bukulu kimale empaka ettumba ali mu ssaza Busiro bannange ennomba tabadde abaganda bagamba omunafu atabaala mulima naye njagala okujjukiza bwe nayagala okwefunira ku bitabo eby'enjawulo omuli n'ekitabo kye nawandiika eky'entabiro y'Oluganda olw'edda naye ebitabo by'olulimi Oluganda byokka bye tubeera nabyo n'olw'ensonga eyo obaako ekitabo kyonna ky'oyagala ekyawandiikibwa omuwandiisi nga kya lulimi Luganda mwana wattu tubeera nabyo mu Kanoonya online bookshop n'olw'ensonga eyo ebyo byolaba display naye tulina ebitabo bingi nnyo era gwe wenna abyetaaga ojja kuba ku nnamba zange ez'essimu ze zino oba oyagala tondawo library y'ebitabo mu nnyumba yo oba oyagala kuteekawo library ya ssomero y'ebitabo weetaaga ebitabo by'olulimi Oluganda abaana bye bayinza okusoma neekwata mu ngeri ya nkolo nakambe ng'oyita ku nnamba zange ez'essimu ze zino Airtel eri kassalaba 256 741 4769 ngambye Airtel eri kassalaba 256 741 4769 MTN oba gy'oyagala eri kassalaba 256 788 461 bassabo ne bannyabo tuyina wano mu Buganda eggombola gye bayita ey'ennangabo oba omutala gwe bayita nnangabo omutala guno nnangabo okusookera ddala erinnya nnangabo lituumwa abeddira envuma naye nnangabo ebyafaayo bitulaga nti kaali kabira naye erinnya nnangabo liwulikika nnyo kubanga akabira ako we kaali baateekawo eggombolola kaakati emanyiddwa nga eggombolola y'ennangabo mu ssaza ly'Ekyaddondo essaza lino ery'Ekyaddondo lyawangulwa era lyatabaalibwa jjajja w'ekika ky'envuma eyayitibwanga Kyaddondo wabula mu biseera ebyo embuga ya jjajja w'ekika ky'envuma Kyaddondo yabeeranga ku lusozi Mbuya era abeddira envuma batuuma nnyo erinnya Ssembuya ne Nambuya nga balijja ku lusozi oluyitibwa Mbuya kati okuli balakisi y'amagye eyo y'embuga y'essaza ly'Ekyaddondo eyasookera ddala era omutaka Kyaddondo kwe yatuulanga naye olw'okuba nti omutaka ono Kyaddondo yali musajja mulwanyi yalina engabo ye gye yalwanyisanga engabo eyo yagikuumiranga mu kabira olw'okuba nti akabira ako yakakuumirangamu engabo ye oba yakwekangamu engabo ye n'akabira ako kye baava bakayita erinnya erya nnangabo olw'okuuma engabo y'omutaka Kyaddondo jjajja w'ekika ky'envuma gye yalwanyisanga n'olw'ensonga emwe mwenna abava mu ggombolola y'ennangabo mutegedde lwaki nnangabo eyitibwa nnangabo kyava mu ngabo omutaka Kyaddondo gye yalwanyisanga gye yakwekanga mu kabira akabeeraawo akayitibwa nnangabo nze Kanoonya Juma neddira emmamba kakobozi akabbiro gongolo nakawuka era nga nsibuka mu kabaka bukulu kimale empaka ettumba ali mu ssaza Busiro bassebo ne bannyabo abaneegulira ku bitabo eby'enjawulo mutegeere ebyafaayo bya Buganda mutegeere olulimi Oluganda mutegeere obuwangwa bw'Abaganda bajjajjaffe byonna ebitabo bye muli mu kulaba byawandiikibwa basajja Baganda nga babiteekerateekeramu mu bisome mubiteeke mu mayumba gammwe mubitereke mu materekero g'ebitabo agawaka mu materekero g'ebitabo ag'amasomero ne mu makanisa era nayo wabayo amaterekero g'ebitabo muteekeeyo ebitabo ebyo namuyita kassalaba 256 751 4769 oba kassalaba 256 788 461 228 bassebo ne bannyabo ndidda ne mbalaba bagamba ly'ebbanja ly'omuge